Bobanga oli Bulaaya ngogezeko mu fene omwana nagamba nti tugera kude mu kyochebbe nja kunnyonnyola olunaku lwasooka okujja mu Wisdom kati osola Wisdom basobola kuba baamugjamu emirundi ena naye nga takwatako ati alwawo mbu njagala biyonjo kaninda anaabe neetegeke simanya njala obuliri omwana agenda okujja nga shiputi agikkiriza naga baby omanye ekiriwo shiputi njikiriza Esigo zigenda kunuma shiputi anti bantu jamwe mirundi ena naye nga nkoma ku munaabo Bulaaya wano omuwala atasobola okudda wali nga wadda n'essimu ye si kubanga nti mwenzi aba alinda shiputi ejja era alekamu akadde message wejjoba email awuli akadde kiki newaba atadde sabbuuni mu matu akolako ku bwati ate zaakoliwo n'agira ngambuuza sawa mwenda osobola okukimeekinga nga siri munaenda kikaana yagenze kunaaba kuwaako akira yes njime agenze mba ku kinaabiro nga zemu okubumba omulaba avuddeyo n'ekiteeteeyi omuyindi nga akuwadde mmotoka emmanja ya pateera eri etya agisikeyo kakalaamu kati mmwe kamba nnyonnyole bantu mmwe oba owe Uganda asobola obutakitegeera kati kiba nnyonnyole bwe bw'oba oli munnayuganda Bulaaya kizibu nnyo okugula emmotoka empya nga ya kaashi eba ya bbanja kye bayita liizi mpanya amagezi abaana abazze wano tojjaayo mmotoka mpya kankiddemu nze nagamba njirina empya kati byenkugamba mmanye ebizibu byayo bw'oba mwana ng'ozze Bulaaya Europe America tokwata n'ogende w'omuyindi n'akuwa emmotoka empya Patero ajja kuyamba ajja kukubanja akuvumene mu luyindi karaparaka shakara Afrika barada karabara kitegentama apakata katapakata bamane owulira mwachi mane The Answer Channel, a solution to every situation. The Answer Channel koli nekai Wisdom Official koli mikutu ja YouTube ogenda ku mikutu ja YouTube no searchinga ebintu bino byanjawulo kaye Wisdom Official mikutu gwa YouTube oba The Answer Channel. The Answer Channel ogenda wandika DA olekewo space otekewo answer olekewo space otekewo channel ejja kuba tenge jja bulungi nnyo. The Answer Channel yali ayitibwa Uganda byogere akaseera akemabegako netugikyusa nefuuka The Answer Channel kati gwe subscribing edda tekikwetagisa kuddamu subscribinga ogenda bugenzi mukutu gogo netusharinga netukomentinga nowabula wekyetagisa tukwaniriza muganda waffe atanaba subscribinga wowuliranga episode eno wazino byetukola bikusanyusiza tekikugana kukoona mukaddaako no subscribing emikutu jona yaka Wisdom oba The Answer Channel tewali nsonga yonna lwaki ekugana kukwate ngo subscribinga obanga ofunye kyobunno okukwate nga weetaaga nze Kakalamu The Answer mukulu Remi Ntambi ali ku kamera zombi ez'emikutu gyonna era sebo tukwebaza emirimu gyokola mukulu okongera nako boti ye chairman wa Kunga Canada chapter oyo gola basebo ye chairman wa Kunga Uganda Ikunga Canada chapter okay. So si wa kuzanya manya abantu basobola okuloza nti abatukwata bali awo twabasanga ku kkubo mbubaje Buresi Gasia mbu billion ya Buresi akunganya nsiri naye oyo ali ku kamera ye chairman era wonna mu Canada wano yoyo alipotinga direct wa chairman Nyanzi wobola ba Uganda empyo kisoka jirabira moyo chobola banyirira katusome era bye tusoma sibo tumaliriza nga tulinye mmotoka nga tuddayo nga mutu kwanga buli omu ayina okubeera tetwagala muzannyo buli omu ayina okubeera oli avaawo gwe ng'otula mu ntebe so kagirongoosamu yandibamu ebintu ntuwansa bamanyi basibasiba ebiyirizi
Omuyaya abeerawo emyaka 2 anatavaawo bw'aba avaawo ng'osooka oyerawo ng'okyusa entebe ng'otuulawo yessebo nga tuleeta byetuyiga ne byetwagala okwatateeka mu nsi ensuubize kwanirizaako nnyo ssebo amanya gayinze Kaye Wisdom mutawani w'omulaalo yakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraka kati nga tusinzidde eno mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka of course era njagala okujjukiza abantu nti weekend ejja tugenda kudduka misinde gy'abeene wano e Canada abakulu Maka Lwobya alinnya nno ndyogera Lubuulwa anti oli mugundi gundi pronouncinga naye gwe kyolina okumanya woba oli jjukira kino ekintu Katikkiro yakitugamba kimanyiddwa mu Buganda okuyitibwa Omuganda is not nti oli Muganda by blood or something as long as wazaalibwa wakulira wasenga mu Buganda tuba baana ba Ssaabasajja Kabaka kyovola neeno mu Canada mu mambuka North America weekend tugenda kudduka emisinde gy'abeene bw'oba totegedde gye tugenda kusimbukira ojja kunoonyako abakulembeze oba ojja kuŋŋamba nkuwa ennamba zaabwe mukulu Nsubuga mukulwani tujja zibawa tugende mu maaso n'ekyo ate mbajjukiza mmwe omwezi gw'omunaana tugenda kuba na His Excellency Bobi Wine e Canada wano liri yali ku Marriott Hotel era we tugenda okuba tofaayo oba olina shift oba tolina shift nasanyukira nali ne muzeeyi wange okuva mu Australia ajja ne mukyala we abajja last time njagala ku mulundi guno nsuubira nti nammwe baganda baffe abali mu Europe abali mu USA mujje kubanga Uganda wefuuka better mwabali eno ate abafunye empapula mu mugendo singa okufunamu nze njagala okulabako ku Uganda ng'abantu abadde abeera mu North America balina ekitundu kyabwe nga bagula paati gavumenti eyo kati oyo olaba kati gavumenti ejja sigamba nti mwe mugula ekipulaninga nemanya mwabadde mu America kati ne babakolera ne bakuba ne pulani nti wano twagalawo zikalina bweziti n'ennyumba bweziti si kwawukana ku bantu abala nekiyambako nti balaba Abamerika abeera mu Europe wano kati nabeerawo competition biki bye muyize Austria biki bye muyize nga n'oyingira bwoti kati wano waliwo franchise za restaurant ezimu bw'obeera mu Toronto downtown osobola obutaziraba nga z'Abangereza walayo oyingiramu ng'oli muddugavu n'osooka beeka nagendeyo ku Chuck Road Restaurants eyo mambuka Muskoka nenyingira ku ssaawa nga 5 kitundu kati nayingira bwe nti nagulawo olugi kumbe bali ku bbiya na byakulya tusano 5 ku makya nga sirabangako kati we nagulawo engeri gye nali bonna ne basirika ne baba akasike ne bantu ne bati bambi ne mbalabanga nabo bewaleeyo Abangereza kati zi Fox and John kagamba mayi waliwo wano omukwano gwange namusanga mu church muzungu nga ampita ku mupiira waliwo omupiira wali wakati wa Ireland beba Irish then no bane ne Bungereza ogwo guba gwa tabu kakati ogwo guba gwa tabu ne tuyimirira juzi wano bagwali gwa Euro bagwali gwa ndika Euro bali mu Euro qualifiers ndo za tingira mu bala tubasanga mu Irish batudde wali babeeramu olwa red luli awo yes then nabalanga bali wali kati aba North America abawano nga bagira Bungereza bakawasenga bava Bungereza kakati nga mulimu Irish batudde wali kati Omungereza ateba ggoolo ngampaga ngamba sibo ebbala ya Irish taleta buzibu bwetawala bakutunuulidde waga kati ate ngenda kugamba aba Irish bazibu nnyo be batandika kye bayita mu myaka gyana waliwo mu America wano ne wano okukusa omwenge kati aba Irish awe basinga okukola ku kyo soko genda omusabe kaso kalindeko tukwate kati bakukusa omwenge nnyo omanyi banaye munasonyiwa summertime kati ene manji tugenda kutandika kwokyezaayo gundi wantu owayitirivu bagamba mutula mu buti naye oba wali mu nyumba nodda mu garden nomala nodda ku garden tebabimanyi anti oli yava abeera kyegera mwala naddako ku geeti kyamanyi ekyebbeyi mbu tulina abasirikale ku mulyango lwebinoza olunaku lumu oliragaba omusajja ava mu nyumba nadda mu garden nadda mu garden kati oli takitegeera abuyita buti kubanga baddanka ne baani beyegomba ababbeeyi abatulako mu kati yamanyi naffe tutula mu buti
kati kimanyi eno garden olaba eno garden wetutudde bayira nakyo kati kinyonyola abantu lwaki waliwo ebintu sindika okukyusa Uganda bw'ogenda ku Serena okukwatirayo nga kino $152 they make you pay just to have that atmosphere okutulako mu garden ekyo kyali kibaddewo wano government za wano buli bana batuuze n'oba mugwira badya neighborhood ne baddira kiri ekya Serena nakyo baleeta mu neighborhood kubanga kano kaguni katono ka area katono okubeera ne park naye baba bakusuubira wovaako ewo n'ogenda mu garden yo n'ekutama jangu ko wano weesuube tambuza ku mbwa n'obwana enjoy naye nga togudde nnyo wala nnyo kati kino Museveni akikusasuza kati nze nakula mmanyi tugenda ku State Square ne tutuula bwe tuti kati abasirikale be bafukamu era w'otuula ku State Square mu Kampala ku State Square basobola okukwata naye we tubyogerako nga bagamba mu wisdom politics yaboonoona osegedde kati nze nkudde nze Kakalamu nkulidde Kampala nakula sirabangako ku nte esala bweti mu Kampala kati siba mu paaka bw'okyogerako nti kayo okola ki kati oba nnyonnyola otya kwegamba omuntu omutunuulya noga kati ono kankole ki kamuleka but otherwise fe regardless bwe tuli okiwulira obuti Kakalamu kati ngenda kugambayo ekintu kimu abantu abatujerega they want to be like us Kakalamu nina omusajja omukulu gwe nalaba ali awo ku media ayogera nnyo ekintu kino era kyovolaba oyo mutabani wa Tamaleku yakikopa mwe abantu abali e Bulaaya mukole muve ku YouTube ogenda otya Bulaaya noba ku YouTube kati Kakalamu kankubulire abo bakyali tebavuma ffe bavuma mmwe bavuma gwe ne Ibula nomanyi lwaki babavuma bo bagenza otandika YouTube channel erinnya lyo ly'amaanyi gwe wakyusa erinnya lya the answer gwe genda olabe bo basiiba ku yaabwe bajogerera bamuwanuka ettuke naye bajogerera ne beefuula bakabi Uganda bagamba ogenze Bulaaya otanse YouTube channel mukole bagende basachinga abana bayita Kaisinet basachinga abana bayita ba iShow Speed basachinga musajja gwe bayita Jeshati basachinga Michelle Obama yali first lady sawa zina ali ku podcast ya creating YouTube channel banoonye lwaki babikola then after mulyoke munenye abantu lwaki bakola YouTube Kakalamu ngenda kugamba mmanye network zaabwe then mulyoke mugambe why do you even do that Kakalamu the world has changed that's it nze nali simanyi nti nno omusajja ba Boys to Men ono guy erinya atendera bidde naye yakola podcast kuba kyekiriwo nti ensi kubanga ekyuse TV abantu kati dagala sacha ayogera kintu nekibanga kyekikola abika China yogundi China yo ngamba naye kati abantu TV yabwe simu nange era ebisere bisiga simu ekyokubiri people are following nti Michelle Obama yandigenza okufana afana ebyama bingi kati olaba kati bo batuula ne bawa story yaabwe ate bakizuula nti witness gundi Oprah Winfrey yagagawala atya yakola network ye nti Oprah bagita bata mama media gundi ye production nga yakwata bwamala okwata nabuza TV nga mukulu Remi wagambi omukazi nagagawala nti yatulako ne ba Princess gundi abamita batono wabongeza Hillary ono yayasa Meghan nakola TV yagala negula eyo je tugenda okugenda bana Uganda kwa kateno program ojanga we tunyumya TV ejja kujetegereke gambe twagala kugigula gitekanga wa mu kifo ky'okuleetanga wisdom mu studio kati abantu bakitegeera but lwaki bali abasajja benkugambye babakuba kubanga ayagala Kakalamu erinnya lyo life bw'olaba Tamale Junior nga ayogera mugenze Bulaaya mutudde mukati kakati ate mukoza YouTube channel temuyina kyemukola kakati Remio yakubuulira oba abantu abali e Bulaaya bagamba aba basiru omuntu omulaba nga ali ku YouTube ng'afaanananga ggwe mu time eno n'alikodinga ate manyi oyo yayitawo teri muntu wa Bulaaya kino njagala okigamba Kasuku agambe bafalabe teri muntu ali Bulaaya alina budde nga ali ku shift to shift akwata video zino okujjako nga oyinawe watuuka nkyogedde bulungi Remi kanki bannyonnyole naawe Tamale Mirundi Junior ne banno
teri muntu Bulaaya nga okyali bubi mu mbeera mbi ndi bulungi sebo ng'okyali mu mbeera mbi osobola okulowooza kukwata video kyovala abantu bangi nnyo bazze Bulaaya nabula ate si buli omuntu agenda kuba akikola kankagambe abakikolera balina ensonga ki bakikola ekyokubiri Kakalaamu bali baagala gwe ove mu geemu erinnya lyo life wagenda e Bulaaya kati Keiza abaluma gwobaluma Ibrahim Kasa abaluma baagala basiga jukira basajja bakulu ekyo batunulidde badde beekoza balimbalimba dde abantu bakulya mu ssente kakati bo baagala batudde bali mu kugamba mmwe mukole obasabyeyo ekikumi sirina kyenkunyonyodde fe abamu twaleka abaana bukya tubeerawo kati nolaba oli ng'avuma bukya tubeerawo tebatuulanga nze simanyi nze actually okutegeera nti omwana essente bwesi zasasula nga weyahiya tuwogerana kati sijja kuleeta mwana wange bizibu naye kati for example mukyala wa Taiba twali awo ku salunene kankyogere nenga omwana muzze mwana wange nali njagala nga nze mwereetera naye nga ampita miliyoni 3.8 nemuzize omwana muzze tulaye gye tugenda okukola kati bwe tuba tukyalina erinnya n'eno bo nga balwana bulwanyi nalyo that's a problem Kakalaamu tokkirizanga ng'omuntu ali Uganda n'akugamba ekyokukola ng'oli wano baabamu aboogera abo empapula z'abalema lwakuba beekuwasa nti kyeyo ekyokubiri Kakalaamu buba butamanya na kubuza bantu si buli ali kye bayita haso Kakalaamu haso eri e Uganda nti abasajja abo batambula e Uganda bonna obubina ne butuuyana naye nga tebalina wadde nusu okuba oluseke Kakalaamu wallahi si kyangu noba ng'okedde naye nga onoonya bagagga Kakalaamu ekintu ekyo si kyangu era kimenya nze nkusala ekime ebimu ku bintu byennenyumiriza wano nti saabeera e Uganda bantu batono nnyo ababeera mu media n'amalako omwezi nga talina gwe yeesiguliddeko kyenkunyonyodde ayinza okunnyamba kyokka ate wano kyenkunyonyolako ne gukwata omulala nga sirina gwe ngambye gwe nkaluubiriza kakati bo babeera mu bulamu kye bayita uncertainty nti uncertainty eyo ne babeera comfortable n'alimbalimba abantu nti baakabi okitegere kye ngamba so Kakalaamu kino si kituufu bano kye bagamba mb'oli Bulaaya baagala mmwe muveemu kubanga bo beetwala nti banene kubanga kati walaba nti kati oli mu America oli ku YouTube ojja kuyingira mu space yaabwe mattress simanyi biti abagenda kunoonya bana abashipping abanoonya gwesobola okunyonyola abantu bawulire abalina zi companies ezawano kati nze nali e Bungereza mu galaasi nono gundi wa gundi bamuzeeyi mu galaasi bana batwala ebintu e Bulaaya wali e Bungereza ku Eastern gundi bagundi baani ono omukyala w'amajani nakandi bonna kati oli abaala banoonya gwe kati bo kye batya era tokikkiriza so osegedde kati bali oli agamba nti tula mukati kubanga ye kyamanyi ekyebbeeyi ewaabwe nti avaawo wali ekyovola akyogerera nnyo katagala nanyume Kakalaamu ngenda kwogera kino wemba nnimba Katonda ate omwana wange ffe tetwegomba bwegombi b'amagye tubadde nabo nga bamayinja kati nze nkugambye gwojja obuuza lumu oyogere ne Ed Mezaya bakuba nabo kubanga one of my relative yawulira ate ye yakyogera bwogeza I don't know gye yakijja nze tekyanyiiza yagamba just alaba nze mbu maama wange oba ye yatataata wange oba biki kakati omu relative wange omwana we abeera nnyo ku social media n'amukubira nga nze simanyi nakumanya yali simu egi kati oli ye yeegomba b'amagye ne kati bwe tukuze nga tulinanye n'authority tetubyogera kwewaana anyway owulira kyengamba Kakalaamu otegere kyengamba Kakalaamu omuntu takubuzaabuza era mmwe bannayuganda abali eyo tumalamu oba okumalamu abantu amaanyi Kakalaamu abantu bali e Uganda nze neewunya n'abantu abatwala ebintu Kakalaamu abantu abamu beboogera oli n'akufeebya n'oli n'ayongerezaako kati Kakalaamu kati kankubuulire e Uganda osobola okubonaabona wallahi noweza emyaka 45 noba depressed
kakala nze Bush Baby yafudde yannumye nagende Tanzania nendaba omusajja nga wakabi oyo omusajja kakalamu ye tebabalimbanga yakwata music wa Uganda n'amutwala ku East African Radio ne TV baka million kwe kufuuka kye bali naye ani amusasudde bwe yakoma we Uganda kyenkunyonyodde Uganda osobola okuba n'erinnya n'ofanga omunaku oyo omusajja Bush Baby okufaako yagwa mu kinnya gavumenti yandibadde emusasula ne kimuyiza olubuto n'omanyi nti naafudde nezimutwala mu ddwaliro teziriiwo Chameleone nze Ibula akola ne Balamu muze Ibula yaŋŋamba ng'alaba nteeka ssente mu bayimbi nanga mwana gwenkula oli muto nga ntandika naye obalanga abayimbi bamalaaya leero asobola okwetaaga ng'oli mugagga omuyamba kasa kikuba nadda wali takwerabira Bush Baby yafudde gwendaga posiza abayimbi abakabi nalabe Chameleone era singa Chameleone teyataddeyo kyaninkoze bubi ye yakwata catalog nze nkugambye nali mbeera Mbezi Tanzania si Mbezi Beach mbagagge nnyo Mbezi yakwata catalog najikuba music bonna bayimbi nga badamon tebannaba ne batandika okwegomba ba Chameleone juke ba Chameleone bali mu Kenya breakthrough nga tebannagikuba from Tanzania kwa okuba Tanzania obo yingiridde Congo abakongo bangi mu Tanzania kati ye yakwata catalog we yakola Kampala Central and actually yajita na Uganda Central fenno nga tugenda kummula buli holiday tugenda kulya masappe gwe muganda wange naye omusajja yafudde okujja kukala mu postinga waliyo walabye kati bano ba Eddie Kenzo kyenkunyonyodde nti tulina abakulembeze tebamanyi na music gyava jukache na kunyonyola nti corporate Eddie Kenzo tulina foundation ifa abagikola kati ngenda kugamba Eddie Kenzo solo mbuzo oyo Bush Baby nga tamanyi yakola ku music industry ya Uganda but singa abantu nga ba Bush Baby tebaliwo walai Chameleone osanga teyanti the whole East Africa gomanyi bali abasajja okutandika TV noba mu Uganda noba guza ne bakkirizo gireta Uganda ne bakwako program ngetandika saa 8 pa 11 ngokuba 10 naye nga buli muntu ababwati fe twaberanga waliwo twaberera ku Tamino Tanzania nga tuzi wali okugalya nenga na Tanzania baba bati ngebisera ebyo aba Mr Nice ebisera byaba Resi kati batandika okulaba na Uganda tenga bana Uganda bepimpinga yakola kinene nengenda kugamba Professor J tebasobola namuleta ku National Theatre Eddie Kenzo alaga mulazibi walata tasobola nagamba katunonye ba legend abakola foundation for kuba one kubanga osanga singa tebali abasajja gwe kankuli abazungu bano balaba ba recognizing nnyo omuntu eyakola foundation y'ekintu owuli akyekugamba abazungu tebawaana gundi ono Trump bawaana George Washington eyakola foundation y'ensi yaabwe ne democracy nti tewaliwo tamuli miti ye yakera bukezi n'agamba ngambye kino ekisanja kyekisembayo kuba mpe gap y'abantu abalina ebirowoozo birala omusajja yali alwanya olutalo lwa America ng'akubye Abangereza nga batuusira ku independence buli kimu ne baba nga tebakiteeka mu constitution nga kati ne kitandika nga buli president wa America afuga ebisanja ebi yes naye nga si kiwandiike bamala kutuuka ku time ya Roosevelt ate Roosevelt lwaki yafuga ebisanja bingi nti yajja mu kiseera the Great Depression waliwo mu America waliwo ebintu bibiri first of all waliwo senyiga n'enfuufu waliwo akaseera ak'okusomoozebwa omanyi nti nga akasana kaayaka ng'enfuufu efumuuka bweti ng'olaba fulu olaba bino ebyokutaako masiki mu America babiina ne abantu ne bafa kati Roosevelt wajja bwati n'abagamba wenzija bwenti ekyo ekizibu ngenda kimalawo mu one term n'akimalawo kati abantu kubanga baali bafa balabako nga bafa nga bambala obu masiki ne batandika omwongera ekisanja n'afuga ekisooka n'afuga ekyokubiri ne bagamba ono tetumugjaako yasobola yatujja mu buzibu tetusobola kukola ki jjukira oli yali yakola foundation n'akuba ekyokusatu yafiira na ku ntebe Abamerika ne bazuuka ne bagamba bannaaye tusobola okufunayo omuntu nga musiru nga tali nga George Washington kati tuteeke mu tteeko n'ofuga ng'ebisanja ebimeka bibiri naye n'onofuga bino ebisanja sigamba nti yali naye Abamerika bagamba bugambi nti ono byatukoze
kati kino kye ngamba abantu Museveni kimu na Uganda ordinary Uganda ni kwayimirira n'agamba nti Museveni kankwongere kino kiruwa okujja kati atambula agamba parish mode akosa billion emu otambula ogenda olambula million 10 ze yawa abantu abawera akakadde mu area. Okay. Tuyitidde bwitizi bannange. Week ewedde bwe twali naawe abantu bakkiriza. Bakkirize ba introducing ekiri e Bulaaya. Bakkiriza. Era ne bategeeza ne bagamba nti engeri gy'oli nti gy'oli ojja kubeera w'amazima. Ekiri e Bulaaya nga tumwewozeeko. Ensonga eyali enkulu yali yakukakkanya abantu. Ensonga eyali enkulu yali yakupreparinga abantu. Nga nange mwendi. Kubanga buli wempulira nga ndi stranded. Nzirayo nempuliriza episode nkona mbukonye episode 1 episode 9 whatever nekebera nengamba twayogera ku ki ne kinyamba okwezza nga tuli mu mbeera eno nga tuli wano ntera nnyo gamba abantu ne bagamba nti bantu bangi basaba bajje Bulaaya singa nfuna ku visa tukirize nti bantu bangi bafunye omukisa oguyingira wana bagenda batuuka of course togwa musubi osobola okujja naye abatuuse era ne basigala nga bali stranded mu ngeri emu oba endala. Confusion ya career path, confusion ya settlement, education, n'ebintu ebigwa mu kowere, immigration n'ebirala ebigwawo. Omuntu ne yeesanga ng'alaakinga information. Abali wano obanze naawe twakajja era tetusobola kukeerawo ne twewaana nti tulina information yajjudde. Niye kubye tugiseemu mu kaseera akatono. It is enough. Inayo n'abantu abamu batera ne bagamba nti olina kubira nga specific atakubidde kubuuza akola ko yakugamba ichuli be yakugamba obiwulira kati omugamba nti sinaba biwuli agamba olinda kiba kisobiyitamu tugende mu mbeera ng'akulaga olina biyitamu kifuba ki nekino kanki kugambe olina ekintu kyoyogedde nti nno ffe twakajja tusobola okuba tetumanyi naye ebe tukozeeko ki ngenda kugamba kakalamu osobola okusanga ano omuntu amaze emyaka 2 naye nga talina information exactly gwoyina si nyingi kati ninako gwolina amatalinga kati genda buuze teekawo bannayuganda bameka ogambe okujjako ku ssimu ogambeyo bannayuganda bali awo obateekawo nga balinga 10 oba 2 3 nga bamaze wano emyaka ekitaka wansi wa 10 bameka baali babale ku muzanyo gwa hockey mu kisaawe. Osobola okunganya no bannayuganda bali mu Toronto nga bamazeewo emyaka aga n'enjogera y'ekitundu nga Ottawa nga tatuukangawo just Ottawa ngali comfortable wali kaya atannaba kuweza mwaka 10 n'ekitundu yabadde North Bay kati abali wano basobola kitegeera bagambye nti mulagika mulakinga ebyokukola lwaki muzunga nnyo bwe mutunudde kati n'ekyo kyennyini teriyo munaku akikola kati olaba oyo Remi akulembera kungaano kunga gwe n'omutunuyo omulabamu bwa refugee oyo yasooka okuntwala mu show wano kulaba Banabo kati ekibuuzo gw'omanyi osobola osanga omuntu amaze wano emyaka 2 ng'oyo sente okuntwala mu Banabo azikulamu grocery ya wiki 2 y'ebbiri zokka mwezi kati nga mwana wange nvaako ndeka kati VIP mutudde mu Banabo mwali tudde abakozi Scotia Arena kati kati kankubuulire oyo natyo muganga mfuna omuzungu wali nga ngamba nedda bakweri ebya mwewamu ne gambule munabula kumune kuolwo eyo jakikunyonyola oyo yankola ekintu yanga sokojje nali nkyatambula n'ensawo yange ennene gye nagamba erimu brown pepper erimu biki njula kuteekamu na busenya era abantu era ekiri e Bulaaya abantu bagajuza akulike namungi w'omu kakalamu buli omu ayita mu stage eyo naye ogiyiseemu otya waliwo agirwamu okay tugende mu maaso oyo yantwala mu Banabo agenda okunkubira yanteerako mu message kati nze nga ntuuze byakusaaka kati naŋŋamba toddayo wonamalira okudda eri ate okyuse
Chalinya train. Kubanga abantu bawano bayinegeje waliwo wali eri wenkola enkusala ekirimi nzijukiza. Waliwo wenkolera nga abantu batandika okuyimirira okujja okulaba show. Nga show ya saawa emu. Ne batandika okulinnyawo saawa 4 ez'okumakya. Ne basimba line ate nga teri asindika mu. Tuli abantu mu internet nga zisobola kukola ebyo. Yakutwala ku kilabu ya Drake. Eri somewhere watandika Eastern Wishi between Queens East ne Eastern what is that Eastern whatever Avenue. Ngo very ku Don Valley oyingira bo downtown. Negwe abana basimba line. Just a club. Okay. Nechi newunyisa nga teri asindika mune buli mwali. Era buli mwabera mu line. Kati ngomanya ote kuliko refugee. Kasigala kahuta. Ngomanya ote kuli refugee. Okay. Nenga kati chiriwo oli. Oli mu train. Ngambe ekiri e Bulaya. Omuntu wagamba nti nagenda kutwala out. Obanga mu amagezi agagamba kasombuza luddawa. Damu amagezi n'amagezi agategera nti ate sifuna wuba. Duko na abo yambale we kubeka wowo. Katobanga Uganda ha. Nyalinya train egena twala 2 hours. Ne 1 hour kuza. Omusajja gambye samwe kitibwa kiri kyakozeko nawe weteke mu wuba. Nga investment. Mwe mupuliriza. Singa omuntu agamba nti akutwala ko out mu show. Gendo unye bulungi otherwise ojja kutuuka mu show. Buli alinanyawo olabe nga ajjayo kamaski. Mbuba kusosola. Kumbe go wesosodde. Obusoseze bawano bulabika. Wesosodde. Bufulumye ne munda babufulumiza. Nagenda omusajja kati nolabayo. Ngenda no kati nange saso kachitegeera bye nkugambe betuyisemu. Nkwata ogusa. Kana mugamba nangamba wodda kubanga ono abakutwala abamanyoli naka understanding. Calculate bera ko wuleko ogusawo. Munenga ngenda na gusawo. Musanga tukirira. Ate walina guli ogwa bulu ogwo. Kati omuntu yenna omugezi wano bwakulaba ngo n'omufe byeta kunyega. Nga tugenda tutuuka ku mulyango okumanya bali abazungu bakubonereza. Abayina ogusawo ng'ogwange we bagutereka $. N'ogu jacket. N'ogu jacket go. Tomalako bantu oyingire mu shongo ino ogu jacket $3. Nge yalinya wuba nagenda nabireka no yambala kochi kati nkugamba gwe kiri e Bulaya bwoba wakajja wano so membera be quick nti yes yigo kabera ne kusimu ti weather egenda kubetya ekyokubiri bwoba ogenda mu show za wano nti mpo yamanyi kukakanya ekikukwasa jacket eringanga bulangiti kyaki kati bali abasajja oze mu VIP shows bakutunya ne gu jacket go ne bagamba okukoleshi teka wali $1 aga era za numa nnyo lwansonga nagamba bananga obutamanyi nenga naye ndio se nenkiyitamu oyiga nenjiga kubanga we natuuka munda ng'obwana buli butya nengamba singa nyingidde ne bine ebintu nga nandiswa bupeti kati oyo Remy ate si chopola omusajja ne wayambala ebyaba designer akana kakutunira kati hai jukira kati kagenda okulaba ngoze kaba kamanyi wanu kati zo ngamba omuntu emyaka janga awakana kati byantama sikyeyogerako nnyo kwanga you can't be omuntu omugamba nyine emyaka 36 n'awakana kati n'omugambe meka kanenzirayo kwa 22 kubanga awakana no it can't be owulira otya mu myaka gya 22 weewulira otya anti wonyonyola 36 nonyonyola kati no onakana kati gwagambye 36 nagenda nagambako nwe can you believe this guy waliwo omukyali yayandetedde muwalawe gyenkolera eyo baba Ethiopia ayina kawaloke omuwala alina emyaka nozanga 18 muwala mulungi Ethiopia bakuliddeku wano azalidde wano kati nga mugatta kati tulumu nga mbuuza how old are you naye nga nze nno gwoliko nti guno nsiba gwaka nagamba hey atano mukakoyita polisi twanaye
wange Bali wabiri mwangu. Awo yakoma okumuleta omuwala. Yakoma okujjanga naye. Mama yagamba ndikutata wa mwana. Balese no omulala juzi ne bajja. Ne bazera ne baleta akakajja. Yakamala ndozo mwezi yagumu. Leka buza oda ne kangamba emyaka aga. Abiri ne kanadde akachoge akamubuza emyaka nangamba. Naga there is too old. Awo mama agamba mwana wange totomera. Kubanga wano Kakalamu ogamba omwana nti olina emyaka 35 akulabanga Museveni wetumulokadiwa bwoba mulaya omwana bwomugamba emyaka 35 alaba Museveni akulabamu embugubugu n'alaba kiki ekirebula era nazzeeyo kubanga kati byaoyogera nonyo naga nalinda bagundi show Jamie Foxx nga bamulese Bungereza naga nga bamubuuza ku bawalabe balabe obakuziza ote manye bya single dad biki nagamba bakuza nabambuza challenge nagamba naye kababuule lumu nkwata bawala bange mbatwalako ku kirabu balabe emyaka 18 simanyi oli 10 simanyi na mwendo babiri mbagenda nayo kati mu kirabu nga abana abawala basanga abawala bebasoma nabo nga basanya kati bali abawala balaba bannaabwe nga basanyuka ngaga ngoze ne Jamie Foxx ntis my dad Binaku ye daddy wo nga bali abawala batandika okufratalinga ne daddy wa fatalingisa kagamba okwemolera ku muntu oba olinga okusikiriza kati nga omanya abaana bawana abaana b'abazungu bakyali awo wabweru Jamie Foxx yanyumya kati akana akamuti kava kambuuza hey kituufu gwazaala mukwano gwaffe koye ya kanaga wow that's nice nikambuuza how old are you Jamie Foxx n'agamba ana munana kana kali kakutechingwa oh my god mukati enyo nakamuza you are 40 what ngako kamulaba kati tulaba papa tiono eje myaka gitiisa kati omwana ostegere kyengamba so mu Africa ife tusobola okukula ne tuka myaka emeka kati wano si kyajogera n'odigamba musajja munakola ki agana kati no waliwo n'ekintu ekirala kyenjagala nkunnyonnyole nga tudda ku kiri ojja kunjukiza bwe tuli okimanyi nti Kakalamu njagala mwetegereze mwe baana mmwe Ebulaaya ekiri Ebulaaya buli muntu afunye empapula afuuka looya mwanji buli afunye empapula era goba tonnamanze kankubuulire anti buli afunye empapula afuuka looya koyo atanafuna mpapula yambuli mukoti bagenda kubuuza kino kiina kino kati bw'oba wakajja wano ng'ogoba empapula yesi wuliriza bangi ne tuulo osengejje ejja kuba topic nawe ejja kuba topic kakati tuddayo ali mu arena osemberedde akaana emyaka ogikwese okonya 2 mweji oli comfortable yesebo target yakunyuka na muntu kwolwo akaana Kakalamu akaana oba weka nali munda tukati omukulu oyo engeri abaana gye bali mu kulya ebyokulya etugamba omuntu kalye naye ku byokulya tuyimuka tugenda okula ye bana twatukaali nga baagala wa credit card babira nange credit card bira byanjawulo Mukama Yesu bannange kye Kakalamu waliwo wootuuka nga baagala olina debit card baagala credit card kituufu Katonda natwewe twakola tutyobo yagina what did you natapinga ate nno nekya credit card kankikunnyonnyole soko simba wakati kana osimbya wakati credit card mpanvu tugenda giyingiza kanjigaddeko kana akantu ngenda gigaddako akantu kano munaye nga tutuuka ewantu tutwala omuntu okumutwalako okulya nnyamunyamu okutta omuwala omutwalako ewantu okulya nnyamunyamu mu wooteeri wooteeri z'Ebulaaya hotel ngoyagala kukwejjamu oyagala mujja mu hotel kubanga ndabye ekyetaagisa mwe bavuuka mu abali Ebulaaya mb'oyagala kujjamu mwana ayagala kujjamu si bye bino zino bana abasiru ba YouTube bempulya mbusimanyi ngenze ku hotel best mitwalo 3 hotel tutuuka kiki shogiraba banaye singa anajjamu amaloboozi n'abaterayoko ajja gibalaga show no kutambula okuva wetwali ate okudde kuba bakusuubirawo oba mu VIP you can't just move
oja babo tutwa akana okalaba keko walina sokole ndabi kakaramu akana atawo kali kabi akana okufuluma wabweru nga shewe bitalabi weddemu na yagala nagamba baba bansibeko akana nga kalinga kana ko bama wakagamba bigambo ataka oli mu VIP ate kyetaaga okugamba ebingi nawe buneba katukira abamanyi oli wa myaka oli ku college oba 22 oba ki biba bya college era yabamanyi twali e Denmark nyina mukwano gwange bwe ngende Denmark be bansuza baana ba kale nga ntwala mu club nkoma ku kyasho club eri faba otuyingira faba alimu abadduga baba nga kulika nyonyo mwenge oli alinga swaziniga nange kati kumbo musajja banange nabantu atwala out tubawe kitibwa remyo omuntu asobola kutwala ewantu naye nga wabbeeyi kati mukuyingira bwe ng'olina okulaga ID kati nalina passport yange ku simu nenyingira kati otutuula wali kyenkuga njaga kwawulira VIP totawaana kukwana era wogendanga kushoza wano oba weesobola okutuulako nga simu baavu genda otuleri tojja kukwana nnyo onyukana kunyusi genda mu restaurant yazimanyi kati oli mu Toronto genda keri ku Kings West chobola abazungu balina ye abazungu bagezi bagamba eno Kings West eno East West oba bakabaka eno East oba abawereza bakabaka mu Toronto wali kyebaita Queens West ne Queens East yesebo nti ababera mu West baba ba Queen naye mu ababera mu East mwe muwereza bali ba Queen kati gwe lwache kutwala ku restaurant za Queens East genda mu West buli Friday nedda kati gwe labayo gwe otuuka wali gwe omanya byogenda okujyawo ng'okusekale tandikiraawo kati labayo era Denmark olaba tutuula omusajja nnyingi kumbe sente muganda wange okuyingira wali tutudde bwe tunywa yasooka n'atumya bucket banaye tugenda kuddayo wali ku arena naye kansooke mbaduseke Denmark bucket atumiza yayi amanyenge ja punching omwekumba obwana butula bwavudde mu college bonna ng'ekubyeko bweti sizino club enene bino bya kinyanya nti muli eri mu butuyanye mukiridde anda we yazivuddemu engatto ku mutwe amatu galinga maaso kakati nze nno musajja wattu ate wolabira club ezo teri muntu mboli ku simu awaze kuchaka ati simu ginyiganyiga lwaki era obwana obwekoza oli mu club oli ku simu ku TikTok ayoke kakati munnange mbanja atudde nkugamba ebyebbeyi akana kava mawega ne kanko nze nali manyono gwe naze na yakagusunda akana ne kangamba do you like to dance when natuni lono munnange yandese nga swaziniga yankubako bukubiri munadda kengeke nenga ne tugenda mbandi kufu akana kanko kalamu waliwo omwana akukwata n'ogamba Katonda wange ojiro lindako kugeyeno okubaayo akana kakwata bwe kati bakubana ne waba atuyanye nga awunya kubanga kati abana bawana abasinga bwaba abane sabuni nga sabuni oyo kampuni emu katugambe tuogere sabuni kibamanyi kale katuogere geisha anaba geisha akawoka geisha lotion ya geisha byakuma kagama aba kampuni emu kati wabikozese nnyo atuuka n'abanga awunye ekyo nti ne waba atuyanye ojula n'omukombe ntuuyo gomanya kiri e Bulaaya nga toli mubaavu tobola abana abatuvuma balinga mubaavu sajja atambudde anje kunyonyodde kati olesoro mugamba kati bonna abali e Uganda bingi byosinga bonna kati oyina life byosinga mu Europe just atambudde Ukraine ne wano so far kati oli omusoro mugamba nti mbera Toronto ne Scarborough ne nomuga gogolingako kitundu kyemberamu then you see the neighborhood sikwepanka naye twebaza mukama nti wetuli so far okawuli akantu ako kani munnange akana nga kangamba olina kuko igwe hiri Denmark kankutte kati ndene nali nteno kakwata bwe kati kankutte emikono kajintedde wabanye buli muddugavu yayina okuba ng'otambula naye kankwata omukono luzungu luyina engeri gye lujja ng'olina abo abaana kakazi ne kaddamu nangamba of course you kubanga ndi naawe ate abo abaana tebalimba kaŋŋamba nze nzize ng'oli mulaba kuba twali basatu
nenga tuli ku meza nenga twenyizenga ka club kajudde kati kajja ne is a VIP club omugamba atule wali ngalaba luvubuka nali ntaddemu kaneti akeke bakubine bye tuli mu bino bya nankali gwe naawe nga nyambadde nga nze esaawa kakalamu kankubulire waliwo ebintu obwo bwana bibira kasoro kutunewe kati jacket ne kaga kasoro kutunira esaawa ne kakitunira kati ne kakola kati ne kakutunira engato ne kamanya go ina sente nagenda ko nakunyumiza twali tuve South Africa ne Saimo akola kubukedde Saimo munene yafidwa ne kitawe dayira nga kitalo bambi kakati natuuka ku airport ngagulya mukyala we perfume nalaba amasaawa naga who works here ogana tuli mu dduuka kati amasaawa nga bagatadde mu glass ze ne sirika someone come bichi oganye omuzungu najja South Africa abazungu kana mugamba zugulira njaga kula ku masaawa nambuuza eruwa nagisongako kali bwe yagisongako kati nze mmanya abazungu be South Africa asolo kuzalawa naye nga takugambye naye nga kutunidde butunuzi ngesi kugula aganya okugula kyava mubuuza nabuuza Saimo gwenjogerako Saimo kyali wange babuuza Saimo sawa ki gy'oyambadde ku mukono kati nze nentegeera oli omuzungu gy'alaga namga no I just want to see namga yes I know but oyambadde sawa ki ku mukono ngoma kyetegeeza gonzugusawa amasawa gebbeyo oyambadde ki nyono jimanyi gy'oyambadde ate yali agimanyi bwe bamubuuza nenga akanyingirewo ntaase musajja wange nemugamba hello actually nze njagala okukebera ku masaawa nambuuza oyambadde sawa ki nemugamba Patek Philippe 1885 nangamba kati omanyi kyoyagala nagulawo yayitagenda kugulawo kati kuba yategeera ono muyaye esimu essaawa kuba yagitunda bw'ati actually omuzungu oli yakola ekintu kyessa abazungu be South Africa yagitunda nakola ne bw'ati ku mukono nanga you know what you want ng'omuddugavu oyina 15,000 awo ku mukono asoga either oli mu ddiira naye oyina ssente era yaggulawo amasaawa n'otagagula kati nze ngendera nnyo olaba oyo Remi ojja omugendere nga engatto eyina kuba kiriya gw'olina okumanya nga wobeeranga mu baana wa VIP either essaati waggulu oba engatto oba essaawa empale biveeko oba omusipi ye ayina kyalaba bw'ati n'ategeera ono gaya ateredde ne w'omuleeta mu kalumuko nga kalya aka aba amanyi oli mwana wa mugagga that's normal era biri Uganda w'osanga bana Uganda baga ng'osula mu kalumu kali wano osanga omugagga ng'omwana asulawo mu basement naye nga mwana wa Elon Musk kati kakalamu nze kankubuli naye otegedde kye ngamba kakalamu nja kuwa story nze baasooka okunzijamu e Bulaaya wano nja kuwa oba eriba episode oba nakireeta kakalamu oli okufuna buvumu kakalamu kati kankuwako kapya kakalamu e Bulaaya gwe nkubuli ekiri e Bulaaya omwana waggambira awo tomuwaamu wadde nti tugende tunabe sooka okikoleko kubanga asobola okugenda bw'ati n'akoma mu muddu endala ate asobola okukomawo nga ku simu shifuti ezze ate ng'agikkiriza n'addamu n'awumba kati ologogo balesi kati era gwe kyokola wakkirizawo sooka omuggyemu oba amaze oba tamaze gwe vaayo ng'olibo alyoka atwale shifuti yagende kati ogwokubiri oddemu okikole bulungi naye gwe gusoose awo wagambidde oba ku muti oba muli mu paaka oba mu sino ku benchi teri poliisi ejja kukwa ebibiri Uganda wa Museveni abantu bali beeromansinga omuntu atudde ku munne ng'ojja omukola ki waliwo bwenkolera muganda wentula bwenti waliwo gundi awo Subway kati bawe beesibulira neze ndi ku buzibu obutagambika muganda wange otunula buli dakiika kati egyo gy'emirimu tujja gyogerako egisoomooza kakalamu kakati nno gwe kale kakalamu tolabanga ekizibu okuba ne boosi wo ng'alina akawala kato nga bajja bati ne basooka maleta kikataano nga beesiibula beenywegera
kambala kantu kali eno kati kamala okwekira mwenna mwefulanga abatalaba nekaja nekababuza hi wisdom hi bire kana atera na kuliraga kwata muswali ya bosi kakalamu kati no kati kakalamu muri abazungu wena bayitara bayina business bano ababaju bayina abana balungi bazibu abaju ajabwati woba mukolera kati abama babaju abo ba respecting kati bayita human race asoro kuwa sente ntono nenga samwe kitivo mukozi era soro manjira muwala webichi nne mwekoma ko bwekomi kadatakana nekaje nekakubuza no sirika boti ngolinga atalaba kwa uleme kwetegereza nnyo osegedde wala bola banogane naye nja kunnyonnyola nze nkunnyonnyodde bw'obanga oli Bulaaya ng'ogezeeko mu bifo omwana n'aggamba nti tugenda kudda mu kifo ky'ebbeeyi nja kunnyonnyola olunaku lwasooka okujjamu Wisdom kati osobola Wisdom basobola okuba baamugjamu emirundi ena naye nga takwatako ati alwawo mbu njagala biyonjo kaninda anaabe neetegeke simanya njala obuliri omwana agenda okujja nga shiputi agikkiriza naga baby omanye ekiriwo shiputi njikiriza esigo zigenda kunnuma shiputi anti banzijamu emirundi ena naye nga nkoma ku munaabo kati okeizi byali mu kwekoza badunanga bwati yalabika ali mirundi nga 2 mbwe ebyo mbuyonjo wala simanyi osoke nga wabadde obawunyawunya sooka okola ekyo ekiso ogusoose guba muzibu kyobola oli yagamba fast cut is the deepest gwensera okwa deepest mu kuwunyawunya sooka ojjeko tolinda byakunaaba nedda omuyayi bw'onoolinda mbunaaba ajja shiputi agikutte kayingira bati mu kinaabiro Bulaaya wano omuwala atasobola okudda wali nga wadda n'essimu ye si kubanga nti mwenzi aba alinda shiputi ejja era alekamu akadde message wejjoba email awulira akateka kiki newaba atadde sabbuuni mu matu akolako ku bwati atezaakoliyo nagira ngambuuza sawa mwenda osobola okukimeekinga nga siri munaenda kikaana yagenze kunaaba kuwaako akira yes njime agenze mba ku kinaabiro nga ziremu okubumba omulaba avuddeyo n'ekiteeteeyi Remi nanyanga ne Remi kyakutuukako buli muntu kimutuuseeko lwa butoogera nedda nze nedda akati You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Gwogwira bugwizi. Era gwe muvubuka ali Bulaaya. Omwana kasita gamba nti omukwateko mu dakiika 10. Mbubino mbwokola bya firimu, mu romance gatandika ku bugere. Ojja okugenda tuuka wano mu kiwato nga simu nga imereze kiki era nawaba bwoti akola bwati asobola ineji can you confirm ngakola I confirm kati ogenda kuba mu kiwato okutuukako nga ku mabeere nga gamba baby mazo itawuba atete tuulye wallahi ekiri Bulaaya kuba quick them there era osooka n'omaliriza ebintu kati gwe ne kakalamu gwe kankubuulire oh my god abo abaana babagaye nkyakola shiputi simanyi nkola emirimu 2-3 biki wane Bulaaya tewali program tokola era woba tobyagala ebyo kati tandika okutambula Wisdom gyagenda gyenje nkugambye King West restaurant zonyweramu tubikuzi Chuck Road restaurants franchise n'okulabayo omuyindi atudde waawo
bamubuuza oli akutina kubuuza okimye ki wano zi David and Butler kali ako najjo kuweereza ogenda kulya ki kyosoose okwogera akuwa menu nebi oyingira bakwekengera otegedde gwe bukyobere bulaya ng'olya chicken biryani simanyi shamamowa waliwo omusajja amwe yagejja amatama simanyi omutima gumuluma abakushamamowa simanyi shawoma ani oyo tokimanyi kichapati zinga bwoti teekamu ebinyama bya chicken shawama kati ate wulira ono byaliko rapu y'abazungu bali kushamamowa akuba kimwe ngano nemukwata mu lubuto byabayindi olya nebasalasala ennyama zinga nakubuuza kutereko tomato sauce kiri buli kyakuteekako akola kinja nti akwata kugundi gulamba ebyo bikola mu lesansi z'abazungu kati osobola okusanga omuntu ali e Bulaaya bino bye twogera ng'agenda kunyinga kubanga ye kyamanyi gwe nze nagenda olaba ku parliament nali n'omutuuze omu wange omukazi naleeta omuntu nga tugenze kugula kamulali gwe bayita simanyi kana kabatonyeza soba oba bakaganye simanyi akasayibiki akakaka kubanga nnyonnyoho kiri omuwala ng'aleese muwala munne be batuli mu maaso omuwala n'ayomba nga bamugambye sente bamuga $130 n'agamba munne tonzizanga mu maduuka gano laba obuntu bubanga $130 singa simanyi ngenze wa hii wali parliament group African shop simmeri yayomba katanzi sasule bambi nga gwayombesa amulese ndoza beki yayomba kati oyo musange nga aludde ali Canada myaka 7 yenga amanyi $130 ayina okugende watu najuza kapegundi namba tafa ku quality ali ku quantity kakara tuli continent tugenze ku blessing wali African food tuli ku chakula tamu simanyi tugenze wa nobuga paka Wilson and Jane ngogenze kunonya African shop bagamba ha nakolera kulya omusanga ali ku kigundi ku kicupa kya soda kyazze mu Costco akikutte kyo nabo eki neshamamowa nino omuntu ali British Columbia oluvanyuma lw'okulaba video yaffe yasooka nangamba nti owaaye nti nsaba wisdom omulundi ng'akomyewo yakajja naye yansaba nti mukiri e Bulaaya omulundi guno nga tukomyewo omukwatireko ku mmanja ya Pateero ng'ajjeeyo emmotoka omuyindi ng'akuwadde emmotoka emmanja ya Pateero eri etya agisikeyo kakalamu kati mwe kamba nnyonnyole bantu mmwe oba owe Uganda asobola obutakitegeera kati kibanyonnyole bwe bw'oba oli munna Uganda e Bulaaya kizibu nnyo okugula emmotoka empya nga ya kashi eba ya bbanja kye bayita lease mpa nnyo amagezi abaana abazze wano tojjaayo mmotoka mpya kankiddemu nze nagamba njirina empya kati byenkugamba mmanye ebizibu byayo bw'oba mwana ng'ozze e Bulaaya Europe America tokwata n'ogende w'omuyindi n'akuwa emmotoka empya Pateero ajja kukuyamba ajja kukubanja akuvume ne mu luyindi karaparaka shakarapurika paradakaraparaka kitegetarama apakatakatapakatabamane owuliramu ekimane wano kujinona akugamba ati wano wabaji kuwa kweka ili asanofukamira my friend good person you've been to Africa you deserve good zomanyi waliwo omutuuze yali agayagala okuntomeza ngayagala nzijeyo gundi box woje nenene bweti manyatarasi nangamba yekujjamu wisdom ine ekitiibwa bitya ate bannayuganda basunda naye ng'akutomeza tujja kola episode tulinayo bannayuganda asobola okukutomeza kakalamu ekye oyo omukazi gw'olina ali ati naye ng'akimanyi nti oli alina busirimu we buli omu Tawusagala tutuke musirimu babala batyati anti obala mulembe wobuba buna kuliko owafire kale tugende tuddeyo ku Pateero mumpulirize baana mmwe bw'ojja e Bulaaya togenda
abayindi bano babeera n'abantu eyo gye musula oli asooka okugamba jja tugende oli omusajja era Uganda asobola okukukako okutwala kumbe bw'omala ogifuna ye nga ddebe bamusimba dola ebi bitaano byokka Uganda akutunda ku dola 10 kati kankubule olaba ekiri mu America ali Trump yaggulawo ekintu kyalinga mu Bungereza nga wowaabira omuntu ali undocumented atalina mpapula bakuwokyayo sente paundi ezo 10 ezo nga Uganda awaayo munene bamudeportinga ku paundi 10 ezo osegera kati mu America kyazze Uganda bakikola byetima chovola bakakalamu osanga mu Uganda nga akoze mu Uganda ekyamusoko obuuze kiki yakola oyo kubanga osobola okuzaayo omwana nenga asobola okubala n'abala mama taatawo ne boyinako Luganda naki kye twaggulawo tutegeera ffe bitukyabiriko kati nze kankule kakalamu mwe Uganda mumpulirize osobola okukola omwana ekikyamu naye ng'omwana oyo amanyi omuntu asobola okusaanyawo famire yonna wegendereza abantu munanga abanene n'abalina osobola okukola ebintu ate tusobola basanga ng'asobola okukola ekintu ate nga tutegedde nti yakikoze gwokimanyi nti nno katulwa ntwogera ku gundi ku mwana wa Sudiri naye gwokimanyi nti ne Sudiri n'abali awo bonna bakyali mu ttoma tiyafaatya gwomanyi lwaki kuba nze nyina benjogera nabo nga batya kujja mawulire simanyi lwaki nkigambye nedda just nkugamba bugambi naye basirika kubanga batyaki banaavayo akaseera nga kibalumye bajjakijewa tubaddeko okuleeta example Uganda abasudiya nga bagenda ofunamu kati tubadde tuli ku Chapateero olina akugamba nti tugende emmotoka eno dealership nnungi Uganda asobola okugamba ekintu ng'akimanyidde ddala agenda kusuula mu ntata dealership eno kati kankubule buli dealership etunda emmotoka empya kasitola etagitwala kakalamu asayininga bw'ati newemba naawe kasantuuka wali nga nzirigira nakuwuba nze bampa kashi eba e-transfer wali irya ddala kati kankubulye nze gayi gwe natwala namugamba nti kutwala wali naye bagenda kumpa $5 gwe wayogera amazima mukyano mugamba nawe n'omuntu Jimmy wali nemugamba ambye bagenda kumpa $5 naye oba osobola oyagala kwa yali ayogala mmotoka yavuga Uber nga Uber baagala mwaka mupya uvuga Uber mu Canada guba mwaka mupya atenzo omuntu simulwagira nnyo okujjawo ng'atuuse ku kisenge kubanga Uber efuna nnyo mu America so si mu Canada kyobola mu Canada aba Uber beekalakaasa ate okumanya Canada esinga ba mafia newe mwekalakaasa omwezi gavumenti eyenyeenya kubanga Uber lifuti zirina bannannyini baazo ba mafia wano wali business y'aba mafia olaba ezo emmotoka za trolling ezo breakdown ebijja abantu ku kkubo abo beekuba amasasi buli dakiika waliwo abantu nga bana bebanayini kampuni z'ebyo ebintu ebyo tosobola gwe kikola era accident wegwa bijjanga bina kulwanirawo egundi nayira kasita akuteekako bw'ati 10 ezo era baba n'abapoliisi baabwe asobola omugamba dduka wano bankubidde waliwo emmotoka egize kati ne badduka kumbe waliwo n'owapoliisi akubidde oli munne kati we bajjanga bakampuni zanjawulo basobola n'okwekuba amasasi ne bannannyini b'ezo kampuni bamafiya kati tukozese ekigambo beemanyi ne bamafiya n'omala ogigula ng'oli mu Uganda mbu simanyi breakdown nze kola breakdown wogikolanga ogulanga ne casement n'akuteeka kati emmotoka eyo gy'oggyeeyo nalaba Sasha Mayanja agamba yajja emmotoka ya $1,000 ena kati kiri bwekiti ekisooka woogijjayo nga mpya abaana abamu kakalamu nze ekintu naye mba nkimanyi I seek a second opinion abaana abamu agenda ku internet bwati nayejulizaamu oba wagijje wa Patero asobola mulagirira omuntu amuyambe okufuna insurance kwa insurance yeeno ogisasula
buli mwezi kituufu eye Uganda ya buli mwaka kati nagamba lako na kuyambe ku insurance kumbe ne patero gwakuwadde era patero munne kati nga patero gwakuwadde sola nokwa mukozi we nakugamba insurance ejja kuba ya $5 naye kati omanyi wakatani kuvuga mu Canada kanjogere nawe kale bakusadyako kubina nakubira amasimu naje kuteekako nga kufuna nga patero mulala naye akati nga akule abana babakuba insurance nalaba omwana nga asasa insurance ya $5 kati nga asasa $5 abana abatebuuza omanyi bana bana Uganda abamanyi sha chagala kwebuuza okinkolere otya ekyo ngenda ku online but seek for another opinion osegera kati $5 oba bina gattako emmotoka gy'osasula wiikire kibayita wiikire after 2 weeks right after 2 weeks kati after 2 weeks katugambe nga bakusala $250 buli 2 weeks kisegeza nayo $5 omwezi oli mu $100 kakati $100 lusobola okutuulamu kati ate oba toli mugezi nti osobola okwekyanga iyo gizizaayo otya awo nawo waliwo eyo emmotoka oli agikuwa nagamba ogisasula mu myaka 7 ogenda sasula emyezi $4 egya $, gwe $4 egya $, ogimanyi lindako gisobola okuba nga kati bannange era abaana mu bufunze abaana oba mu America naddala kwata genda ku Facebook business simanyi biki Facebook market oba buuza fano tulina bana Uganda bamakanika gosoro gamba akuyambeko emmotoka agikebere n'agikebera nagamba gula n'ogula emmotoka ne weba ya 15 kubanga waneera nezo oli osolo tesa naye nosoko muwako deposit rather than okuyingira mu kyalooni kyenkunyonyola nze nkirimu sagala ogaye nti wisdom kyaga atakirimu kirimu kakati naye nze nebuuza insurance manyi lwaki nasasulako ya kabeeyimuko katono nga nze policy ya comprehensive manyi why but woba toli mu byaffe nti obulamu bwoyo driver whatever osobola okufuna insurance nalabako n'omuntu asasula $1,800 osegedde ng'ate ali wano Toronto ewazibu so ebyo mubiyige naye bapatero kasitaalaba omuntu ng'ava mu Africa kakalamu kati kankubulire gwagamba nti oli mugezi nti ova mu Uganda abasajja abakozi ba business bakimanyi buli muntu yenna ava mu Africa akyali kataala eyadda kino kye batugamba nti n'obeera mugezi otye Kampala nga weefula omugezi wano obeera musiru gwasembayo kati buuzo kati labayo AI byekola wano naye osanga omwana e Uganda ng'amanyiko akantu katono nnyo naye ng'atambula empala azitadde bw'ati amanyi wakabi ne AI oteeka mu tesi buli kimu n'ekikola tabimanyi ye kikuwetya tamanyi osanga akana nkasoma IT kali awo naye nga tekasomera nkona ku online bikikola kino bbula naye nga ali awo yasoma IT diguri kye yakola ekyamaanyi yakola ka library kakusala firimu za Jingo na Junior okawulidde yatabuka togenda ng'oli I can't advise you ng'ozze Bulaaya kutandika bulamu nojje emmotoka ey'ebbeeyi empya muki wabula bino wammanga nalabako omusajja yaŋŋamba kaye ng'ayina kampuni ya 212 nga yajje Canada kukima katabo kati n'oyo Nina Rose amumanyi ne Harrison bali no kwatwali naye era yanga okumanya mbadde ndokogera kintu era waliwo abantu we bato depression we bakuba solo tandika omwengo bakayaga ngali mukulinda myaka eji eta nete kisije mangu bwana kibera wakati kwe kuyiga kayaga yeri embozi jenjo kugamba nti abo yewe time bwogamba mujjamu akugwira na bugwizi oh my god so you believe in depression anti depression esoro kati depression ate esoro kukuba ne ate depression esoro kukuba ubinyongo oli mwavu okay enabira topic ina eja kuba depression tujivamu tutya tukola tutya waliwo ebimukubi njagala okone ne topic eno ekikwatagana kujjamu
eyo nayo episode kubanga zijja kukwangana nya batandikirawo kujjamu. Okay. Kati ngatumaliza. Okawuli akangamba. Yeah, ngatumaliza. Esebo. Bintu ki? Katono nnyo. Omuntu aba Yesu nze nyina mukwano gwange. Ekyamotoka tukimaliriza bulungi. Tukimaliza. Nyina mukwano gwange ayina emmotoka ya Sama. Ayina ne javuga. Eya Sama ogimanyi ziba vintage bazigula bati ziba zinenkadde. Naye omusajja Uganda bamuweereza omutwalo gumu buli mwezi. Ogwa dola ziva mu nyumba ze. Si byambu. Kwegamba waliwo bannange omuntu nga sina mubbi. Yazimba ebintu Uganda. Ekyo bolaba obwana n'okatunuulira gwe tonnalaba bantu boolabako banaku. Kituufu. Osobola okulaba omwana ng'avudde Kataali wano byakola. Gwe wano waliwo abantu. Aye munaye abo bagagga n'olaba oli ng'omulaba naye bw'amanyira kubanga yeebowa. Naga wisdom kati nafuna guno omulimu gunfuula bize kubanga nsobola okulwala ebirwadde. Nabanga abaddayo ku mirimu naye nga baali bannyuka. Kati kakalamu ngenda kugamba ekintu nze nkeera olukeera because you can easily get sick. Kituufu. Kale olaba omwana wa babu ngamba omutima. Omwana abadde akuba tennis. Why wisdom? Genda otuyane, genda kyova twali twendanga mu gym eri wansi ojjukira. Nange nagistopye. Naye kati otandika okukola ng'ogiraba otye. Nedda waliwo akantu kenja okugamba. Bana bola babano njaga naye bye nkugamba njaga wandike topic njagala okole topic lwaki bana bavubuka betula betwegomba balabika obulungi bakikola bati ate si gym supplement baina nisina waliwo powder. Okay. Gwe banywako bwe nalyoka abeera okwo wanagenda mu ayina ebintu byadda ngambye okumpa ani Chameleon biriwa gundi ebigiraagiramu komu emunange je kati Chameleon omulaba akyuse tosobola kuba na mugagga Judy natakola ki kwa kati Chameleon alabika completely different. Olaba akuze abadde ne stress y'omukazi kakalamu eruma simanyi we tunakola topic eyo tulina obudde bane tukya ene Sama yonna we tukosera okweteeka mu nnyumba kati kakalamu tulina topic era lazima omanyi nti nno kakati era abantu bajja tunyiigira tofaayo kweno kati jengendo kuba bwana kasweto nyigire kuchengendo okwogera nange mwendi kakalamu bwe tubanga tuli wano ngo ina akatimako nga wakawo omuntu e Uganda n'okamulekera n'ojje Bulaaya lekeraawo ndese kakati Kwarena twabadde Kwarena eringa tugeze mu obuzibu obwanzigira obwasooka okunzigira twali tugenda n'akaana kattu nejjukira ekisawo kyange omuli brown paper wakisikayo wali eri wakireka dola jjukira kati abaana bafulumeno mwekutte mukola mutya munya bulungi nyina ekisawo nyina n'ekijaketi gomanyi nakyawo ekijaketi kwekwavanza okukyawo ebintu mugendo no mwana yogera luzungu weyegaya wagamba biki tuvudde tyano kati bali bakwano be yabaleka wali no kati buli omu bali awo bali happy afunye olulenzi luwanvu lumusinga lulaba ngufuko sitabika bulungi kati ate omanyi gwendi naye ku kidomo manyi Remi akomeeri awunya bulungi atuna ebirungi amaaso manene bambuzo yani my brother you know my brother kati naye ng'ekisawo ate nga nali ngenda kireka naye nga kirimu brown paper akalamu nakyawa brown tugenda kuddamu kati akavuyo kajjaawo nga tulina buli omwana kyambuuza bwe tuva wano tuddawa kati abo abaana bwe bagenda mu show nga bagimaze balina ne patenda balina after party ze bagendamu nti oba tugenda ku kabaala wali kwa kati bwe baraza ezibeeramu okulyako n'okunywa ate agenda kunywa mbu naakubbe mu kirabiro kiggwerayo omwana yakusiimye eddaku gwe kakalamu ekisawo nga kiri mu brown paper nga sola kireka kyokka nga ndi ne Remi tasobola kukwatako wadde zipu ya nsawo naye ate gudduuba kati kankule Remi totawananga kugenda ne Remi nga byogenda okukola bigenda baswaza babiri akikulekamu awo Remi ayimiridde anyiga nakasimu ke ali bwati waweeweta ku mukono agamba so what's the plan
What's the plan? Kakati nganze mukono bwen. Ensawo kisikeyo. Ate nganze mu Luzungu. What? What the hell? What kind of BS you talking about? Omwana ngamba tuteke mu basimanya tu awangambye obufo naye ensawo. Kakalamu ensawo. Muri brown pepper. Agenda kukolera atya kugola. Singera mwali mu ebirala nalimbire kane brown pepper. Brown pepper katajimanyi tetujja kire. Banange. Kati kibanyonyole. Gwatamanyi brown pepper chechi. Chechi papula kye bakuwa. Bobato nafuna butuuze. Kakati abagezi nange oba nalimva wa nasitambula nacho. Kati echechi papula chokola amangu era ngamba abana. Genda ku Ontario what? Bakuwe kadi. Ontario Wax. Bakuwe echechi papula kireke. Oba ofunye driver's license totambula na gupapula. Naye osobola okulaba omuntu yenna atunulanga goonya olaba abawala yenna ali awo n'ekiviri kigize aweesa ogusawo kuba mulimu gu brown pepper ataddemu n'ekikopo ky'amazzi kubanga mbu mulimu winter mate emimwa gikala anti kati ate n'ayongeramu ekirala ekiri mu nsawo n'ateekamu vaseline olabye ebizibu Kakalamu njagala tumalirize leero kati nno nja kunnyonnyola kati nno Kakalamu nja kunnyonnyola nali n'eccali era bannange baanamu mumanye kiraasi tutudde ayina ensawo ono n'amubuuza ensawo erimu ki nga nnene nabanno muli my staff tebamugambye ejjigula n'agiggula ebizigo vaseline ataddemu sitokisi oba zaaki omuzungu naga okay where's that okay nakwewuunya okutambula ne stokisi I know oba nga zagenda okwambaza mu mikono ayambala stokisi ebigere n'emikono Kakalamu ekiri e Bulaaya ku bantu abakajja ate nno ne bali boolabanga abapya ate bo baali bakataala nnyo nga bazze abakadde boolaba bo ate baddiranga n'amasuka ne bageesiba ne bataako ebijaketi nga bakajja lwakubanga tewaaliwo kamera tugenda maliriza olunaku olwaleero eno twasalawo tugituume ekiri e Bulaaya kubanga life y'ebintu ebimu tubitambuliramu ssaawa zino bwe tunaatuuka time tujja kufunayo abantu abatweyungako mu experiences zaabwe ez'enjawulo but so far omukulu ono bangi bamukubye nnyo era mu ebyo bimufudde omusajja omugumu ennyo okuba ate ng'ayita mu buli mbeera waliwo ebintu ebimu kaye nga Kakalamu ndina katono nnyo kankugamba ekyo Kakalamu Judith babiri etwaliko naye nakuba oluyimba simanya ndi survivor yayimba ennyimba survivor n'olulala ndwerabidde mbu omuti oguliko emiyembe kubakuba Kakalamu buuza abankubye banjigyeko ki mbasinga erinnya mbasinga ssente mbasinga traveling mbasimba obwakabi bali kubanga kati Kakalamu tutuuse social media tubadde tugirekedde abasiru nga buli musiru ajja n'alimba abantu gwe nolaba omuntu awa opinion really nga wali agenze nze naako omuvubuka nga alina firiji mulimu kisoda naye nga yawa opinion ne firiji ye ne ruumu ye ngera abantu bamugoberera yagambye bwa n'alaga firiji n'ekisoda nawa n'opinion kati abaganda baali bagezi akubuuza oli mwana waani omanyi kyekitegeeza akuwa level bw'omanyi lwaki njogera ku Remi omuzungu nga tanakwogera kasooka kulaba appearance fe tugenda okukola nsobola kweyanjula amannya gange nze gundi nva mu kampuni bweti mu muwongo bwe n'ategeera kakiringa bannayuganda basiru tomumanyi n'ajja mu inbox naga halo nga naawe alinda mbu muddemu halo n'ogalengera omusiru ono omuntu akusinga gwe weetaaga sisobola kgenda mu inbox ya Dre neŋŋamba hi am I stupid? Gamba hi amanya gange nze Kaye Wisdom ndi media personnel mbeera wano address yange bweti mbadde nsaba opportunity dakika 2 nkonnyonnyole ku kintu bwekiti full stop eyo introduction neekulema waliwo okulengeza nedda munange baba bamanyi tebamanyi bayiga kino zolwo omuvubuka yankubidde nanga gwe Kaye kyekiriwo nemuga stupid
waliga okwogera linkubira I don't know you tomaina devil the name kwanga Uganda esiriwaziza abaana nenjogera tebamanyi ate babimanyidde kyovola babaana babonyebonye nnyo kakalamu ngenda kugamba famu tukulidde mu ssente z'akasiikirize ekyo ekintu si kwewaana nawe osobola okikola empisa character esobola okuleetera abantu kakalamu mwena mukimanyi nti nze okuva mu Desemba aliwo omusiru ero tuli binyumya zinali nzirayo waffe omusiru oba Katonda yakireeta nannenyimbamu negwe omanya abantu bameka kumata zinali simanyi komite y'abakyoli wano omusajja simanyi kyenkana muwolereza wa government wano mu federal government nakuba simu nangamba kaye nawulidde you don't know me but simanyi bulungi Luganda nkugobera najje simenye Canada mujemeka ngalego bagamba ali mu office nene oyo simusinka nanko twali kusimu nangamba nkusaba ekintu kimufune empapula sente no batozifunye I see you every day no batofunye sente just fune empapula bonoba buliddo ekyokulya tujja kikuwa newo okusula goma yechi watuka kwa time ngo uli otende wadu yagala kudda satende wadu wajukira nze nali byange gokimanyi nali ebungereza nga nze nali byange mind eno sagitegeka you know nti because bine byokujjange bulaya noddayo nga osegera niye ate bwe natula ne bwenti nze nkugambye omuntu omuyangamba nve Uganda mu December nkome oyo ndi mwogerako naye ne sente teyakyogera bwogezi ya tumo mu nampa sente osegedde because nebyo nali ngenze ku state naye kati nkugamba okusigala wano is two people who matter siba nkugambye oyo mwogeddeko yakola mu federal government simumanyi na wafaanana nange simulaba ko naye mumanyi kati simumanyi kati oli akukubidde naga don't go kale nowoba toyina kyakulya nambuuza muli nemuga no nanga asigalawo kati oli agana nagamba kyenkunnyonnyodde nti waliwo abantu abamu kati ng'oli afuna omutwalo gwa $1 okuva Uganda nga ye kakalamu kino kankibagambe mu baanamu abali wano wolaba ng'omuntu agambye nti tuli bulaya twenkana muvumo obusiru manyi oyo mukopi tomwetaaga nakigamba n'oli omuvubuka bigi gwe natuma bigi namuga toddangamu okwogera ekintu ekyo nga wetuli toyigwenkanankana naye bulaya bakulimba era wolaba abagaga kati nze nsobola okuyimira ano nanga nenkana anti Joy oba Senga Joy oba omwami gweyogeddeko wa fedde Senga Joy avuunula wali gavumenti y'e Canada emumanyi avuunula nnimi atula butuuzi bwati nanywa caayi nga alannamye Senga Joy kati oyo mwenkana entya akola mbwati mbwawakooyi kati laba omwami akola mu federal government wano buli muzungu yena akola waliwo omusajja twagenda naye omusajja era w'engulu eyo abengulu bali vunini anti bajja nnyo ku biseera bya kkonyi obote baatandika okujja wano mu Jansanvu era baamanyi komite y'amaanyi tugenda omusajja era bannaye kakalamu kyova olaba abantu abasinga bye bagamba nti va ku social media togivaako tebakwagaliza tutuuka omusajja Katonda nga ndabo wategeera otya muganda wange nga wokyogedde era abantu abamu abali abatuconnectinzeeko through social media kati kakalamu twandi nze sitera nno kugenda na mu community gye twabaddewa bali eri ku Dubai Beach be twasanze nabaguddemu nga mbategedde kakalamu kankubuuze walaba omupiira gwa Arsenal yali mukazi yakutwala omusajja wa kitiibwa mukyala we wa kitiibwa toyina kyo naye omusajja yalwana nze nange nali sikimanyi nti okulaba omupiira gwa Arsenal olina kuba memba fenga tulowooza ogenda ali n'ogula tiketi omusajja yalwana okulaba nga tufuna tiketi ate nze naye sigenda nange nkuwadde tiketi wali togenda baida anti labayo omusajja Muganda wamanga alaba mbeera n'ono kati ngaalaba okutwala nzenze kati kikola ki naye kakati kakalamu omusajja n'alwana what is that muzeyi pike n'akuwa ennyumba yonna nakakaye nze omusajja wojjanga kaye towaki osula mu hoteri nga ffe tuli wano abantu abamu bayinza okubeera bw'olaba ng'omusiru ng'ali eri akasajja katudde ali kalinga lubaale muveeko social media mukole gwe empapula zakulema bunira bojja si tukogende mu nsenda era bakwaniriza abalala bannanga ab'Ebungereza Bob Wine ajjaawo His Excellency n'Afrigo Band naffe tujja newalala era kati ekyo kyenkugamba nze kati kakalamu ndaba
bino byonna biyiseewo era kakalamu obanga osaba essala gyegendereze nze sikyagamba Katonda bintu ebyo nagenda neŋŋamba nze nali obanyingira Netherland wabugali mulundi gwa 8 wa gwakumeka omuwala n'ambuuza no nali actually enfuluma twavuga buvuzi okuva Germany kati mfuluma omwana n'ambuuza kikyo badde yakiraba n'alaba ne visas n'ambuuza kikyo badde okola mu Netherland kati mma mutunulidde bwenti ngenda okulaba omuzungu oli passport ng'ayitabo kati ne mutunulira bwenti saddamu munyega naddamu n'akibuuza n'ensirika ne mutunulira bwenti n'akibuuza ogwokusatu ne mutunulira ng'aŋŋaanyi muddamu kubanga lwaki ombuuza ndi mu kufuluma Netherland lwaki ombuuza ng'ate mbaddemu several times naye navaawo n'ensaba essaala ndiziyendetera obuzibu nagamba naye Katonda nsaba onnyambe nga mpita ku bisaawe nga tetulina buno obupasipoti bwa Museveni bwe Uganda n'oba otambula bwoti buli muntu nakkaza kakalaamu nze Katonda nziramu era kasi kyamusabasaba bintu bya kisiru ebyo twe Katonda atuddamu kati bino byonna bye twayitamu kujja wano Katonda yandeeta kifuba nze namusaba ebyo nga nze simanyi otegedde Remi kakalaamu osobola okusabaawo Katonda ebintu simanya Katonda oba njagala kukola Katonda n'agenda kuttirawo abantu nga bana kati waliwo abatandise okufa Uganda kubanga musajja ono ayina ebintu bye mugamba nga tuvuga nga tutambula nina projection yange gyentera omuganda naganda ye anyway Kakalamu omanyi nti waliwo abantu abagenda okutandika okufa Uganda kubanga waliwo omuntu atudde ku kyoto nalabye omulokole omwera pasita badda Uganda nengalaba bana abasiru waliwo abantu abeesibye mu bulokole omanyi buli campaign wezituuka bafunayo bapasita abayaayi ne batandika okugamba naye mukkirize Museveni yatuleetedde simanyi Katonda uwa awulira kano byolaba Museveni byazze okusabasaba simanyi yeetonde bali mu kutapinga balokole batume bapasa abalokole bagamba naye mulaba omusajja amanyi Yesu mulokole Museveni si mulokole wabula nzikiriza kwa nakolako n'omwana we ng'agenda emanyangwa fa abamu abateeka olukuŋŋaana olwo ng'atandika okukola crusade so njagala tumalirize bwetyo olwaleero ndowooza tugenda kikwatako nga tukomawo naye otegedde abamu nsobola okuba nga nze ekyandeeta nga nakoba okunsaba nga ndaba abantu gwe Kakalamu tomanyi kye bayita kitiibwa omusajja n'atuuka wali n'obwana bwe wallahi nga amukolako amusanyukidde hello baby n'abuuza n'akaana ke Kakalamu n'ojja ne passport ya Museveni n'atuggubala where are you going kana akaana wakajjawa kagenda wa simanyi kapamye kati Kakalamu naye nga Kakalamu akusoose mu maaso kati gwe bantu mmwe omuntu ne waba akuvuma kyokola tojjayo emmotoka na looni zigenda kukubuzaabuza setolinga gwosobola okuba bairewe nze kyovula abantu tebamanyi nalabye oli simanyi Godi Musiru notamale Junior bavuma yibula be bagenda ofuna Bulaaya naye ejja kuba topiki mbanyonyola abantu omuntu azze Bulaaya ng'alina abaana naddala Canada ng'alina abaana ne baba 10 abaakusinga abamu bali South Africa kati ne Junior atya n'okuzaala lwa nsonga yennyini teyeesobola azaale wepanke ku musajja Ibulake Mukasa nalabako ng'akubye vidiyo n'abaana be nga bali South Africa naye ate omuvuma Kakalamu these people okay bonna abali awo bonna nga betula ku YouTube from ne be beegomba oli aliko omugagga gwe bagamba muganda wa Kasuku alina omwana eri gye twalaba agenze omuko to campaign gwe bajerega Ibulake Mukasa nalabako ng'akoze vidiyo ali mukogana bana bali South Africa nga nze muddako nze kayenze ndi wano owange tagenda nkowadde kusomerako Kenya kati abantu abamu bannange priorities matter gwosobola okuba nga ekiroto kyali kyakuzimba nnyumba kaye wisdom nkuze waffe nga bamama bange bazimba actually omuli Kakalamu omulimu ogumu ogusinza okumenya nga nkula kwe kubanja bapangisa tewuli guddira no it's mama wagaganda obanje n'owulira nga omutima guko anti ogenda okuwuliza omuntu n'ebizibu mwana wange anti nafiiriddwa kuba munange nenga omusajja akwetondera okufukamira akuzaala emirundi 10 nkutegedde kankiddemu fe abamu bwe musekerera omulimu gwenkuze nkola nga gummenya kwe kubanja abapangisa why owuliriza ebizibu ndi musinia wanu omusajja afukamidde mwana wange nonde takulita mwana tata anko mbadde nsaba mpaye ennaku 3 kati ate nojja mama to namba ekintu
nga ayagala sente nagamba enyumba ezo zikolote titawana ng'olina okudda nze dayiga obubadi nga nno kyali muto kale nga sirinda kuŋŋamba bizibu bw'oggulawo bwoti ekinyolo nga mbanga netaako ku fuleni nga tosobola kuggalawo nga tosobola kugenda ku poliisi mbunkugaliddewo nze nakayiya ojabuzi muganda wange awona ku saapolo zabanja gomanye ennaku gye nayitamu naate waliwo eyayita mu nnaku nga mulimi Dr. Tyamale yasiranga ku lubugo ennaku the nnaku varies video ne bambiye nnyo kaye bannange tumale njagala tumalize kwa tukyalina bingi ebyokwogera bintu ki byokkiriza mu kaseera kobeeredde nga mu transition eno gye tubaddemu okuva we twajja nibadde bikwogerwako byowulira nga dde babikwogerako naye ng'obiyitamu wano byokkiriza naawe omukisa gwenfunye bye banjogeddeko babadde baagala bubeezi kubeera bubi ate bisinga nga si bituufu nze omukisa gwenfunye one baŋŋamba nti nsula ku church lwe nasooka okugenda ku Dominion Church era nakigamba Pastor Jumba ti ekindeese wano njagala kulaba bwe baŋŋamba wensula Pastor Jumba tugenda kola interview ye next week but one kati gwe gwasooka okugenda ku Dominion Church kulaba bwe baŋŋamba wensula sigamba nti abasulayo baali basiru ne ezo zonna transition tuziyitamu kuba abaana bangi era abasuzeyo ne bavaawo n'omukisa era nga de okay naye gwe okimanyi bulungi nnyo nti twali tusula mu gundi era ni bye yakabi nga gundi tugirengera tuti mu Toronto naye nga woolagawo omuntu nti life yange yatandika ano ng'anyiiga ye yatuukira ku street naye nga ate twebaza Mukama MC Richie yatukubira nako nga twakajja video yonna nendaga abantu naye kati waliwo oli ayagala gwe naawe oyite mu nnaku gye yayitamu kati ekyo okusula tu Kasuku yaleetako omusajja mbw ali embu mugagga yeeyita omanyi nze neewuunya boogerera nnyo obugagga mbw ali Masaka mugagga kati nze Masaka kyemmanyi nti nno baŋŋamba natumayo muganda enkungulira ttaka sirimanyi nawe liri naye ndimanyi ne baŋŋamba n'ekyapa kikino naye oli ayogera n'anywa ne kawalagi ng'ali mbu yalaga ekifaananyi nga nsimbye emmere naye byeddala yali bufe nga tuli bwe tukugundya nakatu ne baŋŋamba mbu ndi ku street kati ekyo kya bulimba ekyobulimba ekirala kye baatambuza nti ndi mulwadde wa siriimu tugenda kudda next week nga twekebeza ekyo kiveewo live ebyange kyova olaba nagamba omusajja wammwe Junior era kati namugambye nti leeta mugambye weyeekebeza live nga si byeno byamalusu byalinda ddeni omusaayi naabanga yeekebeza mulamu wa $3 million nagambye Tamale Junior bwe yeekebeza nabadde ne musiruki neneekebeza obuntu busatu natandise clinic Kai Wisdom Mobile Clinic era omuntu oba oli wano Canada ng'onoonya bukebeza ne munno nze babukutuusaako ng'oleeta ku ssente ne waba ekyo sikikola kwanika bantu waliwo abaakinyiigiddemu kutaasa kubanga kyenkola mu Kabaka Foundation ne Uganda by the way yawano si yamanyi ne Uganda mbadde ne wasajja nga bye tukola nasomba nakawempe mbaboda ne omulangira wasajja najja to check people n'okugaba omusaayi kati abamu kyabanyiizizza naye nze banvuma kubanga nategedde wali ababasasula abamu abali wano kubanga kakalamu ngenda kugamba omala kuba wakabi bw'oba toli wakabi tosobola kufuna batakwagala Yesu yennyini bamukyawa kakalamu wolabanga omuntu ng'ali ku media nga buli omu amwagala oyo tanafuuka wakabi Bobi Wine amanyi lwaki wakabi ne Museveni tamwagala kale tetugenda suka wano nako olwaleero Remington yabadde ku kamera tubadde ne Kaye Wisdom tubadde ku Kaye Wisdom official YouTube channel ne The Answer channel eno twagitumye ekiri ebulaaya era yandibanga ye episode yaffe esoose gye tusoose okuba tutambula naye tujibale eri yali introduction kati eno tujibale nga yesoose so ndowooza ejja kuwamu ekyokuyiga tuwogedde bingi naye next time packaging mpola mpola ekyemmotoka kigenda kuyamba abantu tujja giddamu eyo pati endala ku patero tuyingire mu insurance awo bababbira yesebu tugenda okukkirira ne patero nako kiro yali akusse
kakati ng'oyagala okumanya nti nno Patel oyo weri akusainingiza yakuyitanga sebo sayininga zituuke ssente okuva ku akawunti nga tekuli Patel ajja kukuba agambe man my friend you're not my friend where's the money ate emmotoka zaalize zabazira mu katuraka bagira weri you are using my car you don't pay you African Okay, bye-bye. Avume. The Answer Channel, a solution to every situation.